Sali yagadde nnyo kudda mu bigambo bya Principal Bobi Wine. Sali yagadde kubiddamu nnyo kubanga of course mwenna mumanyi it is okay. Nze kyendaba Bobi Wine bw'avaayo n'ayita abayimbi ba Bega naye akuba kintu kye, anoonya kintu kye kiggumire. Ye buli lunaku lwali owuliddeyo ekintu ekiri positive okuva mu Bobi Wine nga kikwata ku gavumenti. Olaba tasobola na kwebaza Katonda nti Uganda nnungi nazimba ennyumba n'enzaala abaana abalungi. Tasobola kukyebaliza on behalf of the government. Okitegedde? Bwe mumbulireyo ekintu kimu Bobi Wine kyali avuddeyo n'agamba nti mu gavumenti eno kirungi. Mweyakulira, mwazaalidde, mwagaggawalidde, abaana be banyirira balinga ennyonza. So, simusuubira kubeera kuwa positive ku kintu nga kya federation because definitely amayinti federation ekwatagana naki na government. So kati yo mulimu gwe nga opposition omulimu gwe guli principle number 1 kukuba ki government nti ne bwasanga nga eno kala bagita white ya government yajja gamba abantu aina gamba abantu nti ya black. So siri surprised ye bwavayo naga nti abayimbi ba Bega naye nga nzijukira bulungi nti ye mwennyini tubadde tukola naye ebiseera ebisinga yansooka n'okukola n'abantu ba gavumenti. Salimu Sale namba 1 we, Kayihura namba 2 we, Jeno Muhoozi namba 3 we. So kyendowooza nti nze wangi ate Kalebula asibya ki ebifaananyi temubiina ku internet. Nze njagala nnyo okulidirectinga mindset ne video nazo ziba photoshop teziba. So just temulina okumanya ate era ne message eno ngenda giweereza bonna ba politicians baganda be munyuke ekigambo bayimbi muleke abayimbi bagezeko okwegatta mu kulwanagana kuno kwe mulaba tulwanaganye gundi federation association tuli mu kwenoonya mutukkirize mutuleke tujja kwesanga naye nga ate it is a must for us to work with government. Teriyo association ya in any form, teriyo group y'abantu bwebe yagala okukulaakulana etalina kukolagana naki na government. Olaba ne opposition ekolagana ne government 3 buli mwaka. Buli muntu yenna nga bwali enkwe nga bwe bakola ki naye siwulirangayo Bobi Wine bwazira biliyoni 3 bukyanga afuuka opposition leader oba bayita batya si opposition leader ye president wa NUP yekulira aba opposition. So ye aina katase esobola okuwakinga up in the morning n'abagamba manyi mu abayimbi mwalidde muli ba Bega mu association zaffe ne federation zaffe mu ntalo zaffe naye tasobola kunyegabo ate siwulirangayo munnamawulire amubuuza biliyoni 3 zofuna eza gavumenti lwaki ozikiriza nga ate ziva wa Museveni mu gavumenti ya Museveni. Yes, kiri official party ye efuna biliyoni 3 buli ki ate zisuka mu 3 buli ki. Then secondly Bobi Wine yabeera mu parliament emyaka egyo gyonna teyazirayo musaala naki nagumu tibannayenze zo sente za kibi naye yawatu n'obwasegirinya bwe asirika afiireyo mu kikugunyu. Principal yagamba mbu yakola bubi okubanga honorable Nsereko genda okubanga asabira obuyambi ku Facebook ku internet kyakumulabisa. Logically principal ye yalina okuvaayo mangu kubanga ekya Sami kyamukola bubi bwe navaayo. So kakati ekya Segirinya ate kyo kyali kyongera bwongezi kati principal kyatamanyi nti alina okuyiga okugabana abaana abayisa bubi abaana abalwanye. Jjukira emisinde Segirinya gye yaddukangaawo ku parliament. Nze era Bobi ngenda kubulira ekintu kimu ddayo weenaaze ku mutima ekigenda okudistroyinga mputtu butawulira mutwe munene na butagabana. Okuwakanya gavumenti si kibi naddala ng'owakanya gavumenti with facts. Okay? Amalwaliro tugeetaaga enguudo all that is good. Bw'otunuulira Dr. Kizza Besigye yakozesanga principal facts zennyini okitegedde naye Besigye nga yalabirira abantu be nga ne bw'obeera nze nina abantu babeera benajja mu FDC. Okay? Slowly by slowly undercover
naye ng'oli akugamba nti naye rasita muzeeyi bwe batusiba aweereza abaana fiizi abakyala oba okitegedde. So bw'onziza ku saidi ya principal ne Segirinya just anoonya buyambi. Era nze nakubira Honorable Nsereko ne muweereza obukadde bubiri abuweereza ani Segirinya. Saali kyogedde naye I'm encouraging anyone bannaye ebintu ebyo mubiveeko. Obwa member of parliament bukoma, oba obwa doctor bukoma, oba obwa father bukoma. Bw'ogenda ku kitanda oba oli mulwadde. Bingi ebisebaawo mu industry naye ng'osirise ng'obyebalamye federation yo ogyogerako ki? Kyensobola okutangaaza ku bannayuganda ku bintu ebibeerawo kati for example ga federation, buli kyoyongera ku industry, buli kyoyongerako kirina kye kigasa. Ne bwe kiba kibi kibeera ne hidden advantage emabega, ne bwe kiba kirungi ne bwe kiba nga emabega wakyo waliyo ekibi, naye buli kyoyongerako tukyetaaga. So if the federation has put a certain group of artists together, first soke tusanyukire ekyo ekitono ekyokuba nti waliwo abayimbi abataali mu bintu bino bye beegattidde. Bwe manja okubuuza public, diro mwali mulabye Kenzo ne Shiba nga bali involved mu bintu ebikwatagana ne music wa Uganda oba associations until ku federation. So bomba mbalabye nga bavuddeyo nga beegasseeko, whether intentions zaabwe ziri good or bad, what matters is waliwo abayimbi abataali involved kati bali involved. So let us celebrate the first advantage. Then buli mwana azaalibwa, teri muntu azaalibwa nga ali perfect, naye abantu bagenda balongoosebwa bulongoosebwa. So if the federation nga bwebadde ndaba mbi kino kiri, yes erina ebikyamu bingi naye erina ebirungi, ate ng'omwana yenna azaaliddwa step by step, okay, ejja kutereera. Nsuubira nti buli kimu kiba kirina okuweebwa ki time. Yes. But I was there from the first beginning. Era nze, I think nze nafuna essimu yasooka okuva ewa Alidde Kenzo. And I've been nalondebwa kubeera mu finance. Yes. Yeah, of course. Of course, any federation would be working with government. It is automatic common sense. Uganda Musicians Federation. So the word Uganda is Uganda, the government, the country, the government. So tosobola government, no, if it is a federation, mberi private. Okitegedde? Federation kwegatta kwa associations. Naye tubadde ku level ya associations. Of course waliwo federation emu eyakolebwawo before that one era ekyaliwo. Okay? Naye ekiriwo kiri nti njala okunyonyola akantu kano very clearly bannayuganda again kankibannyonyole nkibagaye nti a federation is a collection of associations. Kati Sindi talina federation, Sindi yalina one association. Associations ziri mu Uganda zisobola okuwera nga 3, naye umbrella ezigatta oba emmeeza kwe batuula ne bateeseza gye bayita federation. So n'olutalo wakati wa Sindi nga association ne Alidde Kenzo teruyina meaning. Just Sindi kyaba yeetaaga nti bwe ngenda mu federation eyo byegenda okungatta erina bengatta nabo, associations endala zengatta nazo, efaayo ku bantu bange abayimbi, kuba Sindi ye ali protective nnyo ku bayimbi be. Ye ayagala ABCD yabikumensioningira, bw'oba tobimuwa tajoininga ki federation. Ate associations zina okwesalirawo whether zaagala okujoininga any federation or not. Sijja kugamba nti portals zendaba mu federation. Kyengenda okugamba nti federation tennaba na kuweza mwaka. Kati mwe mugisuubira okuba nti deliveringa ng'eyo mu America oba ng'eyo Kenya. Let us try to be a bit reasonable and sensible. Yes, ebintu ebigenda maaso waliwo ebikyamu, waliwo n'ebituufu. Naye ate temugisuubira kuba nti no egenda kuproducinga birungi nga baby yakakola ki yakazaalibwa. Ne bwe baba balina intentions enkyamu
bajja kwetereza nga ekintu kibatereza kyokka. Once you wake up and you say you're a federation, there are rules and regulations from the constitution that govern, that redirect what a federation must be, how it is run, and how everything is supposed to be. So goyinza okubeera ng'olowooza nti okoze federation nti ogirunninga nga ggwe tosobola, era mpola mpola ebintu bibeera byekola byokka. So problem weri pressure nyingi nnyo, n'abalwana bangi ne baganda bange nabo tebalina information yonna, nabo ebisinga bali mu biga as they work. Netulaba abayimbi abamu bavaamu baddukamu we bagenda balaba ebigendererwa byayo byayawukana. It is okay omuntu okuvaamu n'agenda. First of all, federation tebagijoininga nga individual musician. Nkikudiddemu mu beginning nenkugamba nti you don't join a federation as an individual artist. You don't. It is only you join a federation through your association. Every individual musician are belonging to any federation. Baina kubeera mu association yabo mu federation bebagamba obukulembeze bwabwe obwa association nti tukkiriza mugende mutugatte kweno federation. So Alidde Kenzo bw'aba belonging to any association naye kenyini is not a member of UMA. So naye kyanjawulo management. Mu management osobola okulonda abayimbi ab'enjawulo oba abatali bayimbi okumanaginga ki federation. Okay, emabegako nga tuziika omugenzi Katolugwama wabingi byayitingana ne saidi ya twogere n'abaako byayogera n'agamba musimanyanga abayimbi babafudde babbeega babafudde ebitagasa ensonga eyo gyogerako ki?